Guno gwe gumu ku muziro ogwagudde mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Bugiri olunaku lw'eggulo. Enkuba etonnya ensangi zino ebadde wadde abalima essuubi ly'ekyengera ekitagambika. Wabula essuubi lino lyandyongera okubaggwamu oluvannyuma lw'ebirime byabwe okusesebbula omuzira. Ebyalo ebisinze okukesebwa mwe muli Bugoba, Kataala, Nambaale, Kayegu, Mutumba ne Bugomba. Kati abalimi mu kitundu kino bagamba ekyokukola kibabuze. Yatukosiise nate n'abaana banja emmere yange amaadi gayonoine ino. Enakoseebwa ino emmere neeno gyensuubira nga nze na Mwando. N'ensigo nzira gwaweirewo kyokka ni n'abaana balwaire, mulala wa swiku, omulala yameneka ekigero w'oluwala, ndibonaabona nzira wala kutandikirwako. Amayumba 6 nago tegaalutonze. Ssentebe wa ggombolola y'e Buwunga Yazidi Tegawalana agamba abalimi bano kati baagala kuyambibwa. Tufunye endala ey'amaanyi egy'okutuleetera obuzibu n'abantu abandi okutuuka okwiba. Tuli kwetaaga gavumenti esobola okututaasa mu nsigo, esobola okututaasa ni bano abantu abazeeyi okuba niyo basula embeera gye bali mu mbiino. Neife bene ogetutuusa abantu abandi babere bali mu looni, bali mu banka, abaalima ebirime byabwe bakozesa ssente eningi. Sabbiiti ewedde ekitongole ekikola ku nteebereza y'obudde kyategeeza ng'ebitundu ebimu mu ggwanga bwe bigenda okufuna enkuba nga n'awamu ejja kubeera mbi ddala.